bankubira simu waka video kibaso okumperezanga ali mu room mulimu net za zino za government zigaba ng'akaaba kakati abamwe ne babaye ne bagendayo so kompa emboozi eyo ajja watu nengenda mu studio ewa Ian Pro nendi codinga album number Ian Pro natwala music wange teyamumpa teyamumpa yatwala nyimba music we ndagwa awo agendede South Africa nga ndi codingidde album number Ian yagaana okumpa music wange namusasula buli kimu nebisaagala kwogera ebiri personal bonna nabayisanga bulungi that there is an influence somewhere. I don't want to go into details. Album yange ne bagisiba negaana okumpeebwa paka leero bemba muwaayiriza nabakimanyi bakimanyi wano otuukawo otya era wano wooli Propa wawo obeera otuukawo otya wano ndi mukuumi waawo okuuma ennyumba gye bali okuzimba si waawo obulamu bwannemerera obulamu bwannemerera negayirira Shidi ne walugayi bamuyita Zampawa yayogera naye ngera bawembeera temuli ndabirwamu naye temuli masanyalaze temuli ki okuuma ono nanyini nyumba eno ali Sweden wano ennyumba weetudde ettaka lyali liryo lyali lyange gwe wamuguzaawo omwami nanyini Darenas yanguzaawo Darenas Kawanda nanyi Chiwa yanguzaawo. It's just my depression yantuula nnyo muno otuuka okussa ne kubula kati ekiro nabadde nfiiridde muno nga ndi mu bwomu ekyo neenyumirizaamu sente zange ze nabawa abaana baabwe baalyako emmere abange balifa njala nze omwaka guno n'abange tebasomye ku nsonga ya Dr. Propa ekikulu otandise na kigambo kyali mu depression singa totandise n'ekyo nandibadde oluusi oba mbaako nekyenjogera naye bw'ogaa nti ali mu depression kitegeeza ajja kwogera n'ekintu ekitategerekeka omuntu yenna waaba nga ali mu mbeera yonna embi tosobola kutrustinga bintu by'abayogera bwe yansangawo kuba waliwo yamuleeta nangamba nakola n'essaawa oluyimba saanagala obeera mu vidiyo yange nenkola kibiki kati njagala kukola naawe luyimba nasooka nayingira mu studio nasasula jjukira ng'abantu yangamba gwe tofaayo ngenda kukusootinga era kye yasooka kwe kunsootinga kati ndowooza wanondoza yafunamu okolangozi wano ze nawulira nti yali alina ssente ze kubanga ali mu by'amataka kuba yajjawo n'abakyala abanyarwanda baali babiri nagamba mwana bwe nazze wano n'abakazi abo nze nali manyi oba omukyala bwe kuba baali balabika bulungi abakyala b'amaanyi nagamba abakyala nabajjaawo ku bbaala nemugamba nti nagamba abakyala nengenda nabo nagenda nabo eri ekawanda nentuuka ekawanda nasula kawanda ngenda okukira mukazi atutte ssente zange zonna ezibadde mu mmotoka yali tannamaliriza na music ng'atandise okuyimba nga ne collaboration tugikoze kati gamba nze kati n'abantu abamanijinga studio kati nze nansootinga najja agire studio kate bwe yajja ye najjira mu kifaananyi kyeyajjiramu omusajja yevuga omusajja alabika bulungi akola kibiki okitegeranga embeera yonna agiteekawo buli omu so kati ayinza okuba nga depression oba alina gyagijje walala naye nga si mu music eno omusajja mugezi nnyo simanyi nti Dr. Propa ayinza okubeera mu depression sikiwa kubanga waliwo abantu abagezi mwene ensi kati Propa bano abasajja abagezi okitegera Propa musajja mugezi ennyimba ze weeziri kati ani azikutte producer Shid Beats bakolera naye ku studio ye fe ono yajja kuleeta business ye okitegera natuta mu mbeera eno biki najja wano lumu yajja wano akola nenga Shid Beats mukolera ennyimba ze okitegeera kubanga tetujja mumusobola ndi faani we era namukwata musira binakwatagana ne weeks nga 2 twatama mutwala nakuba n'ebivulu nengenda naye jinja eyo Masaka nentambula naye nga okitegeera kwegamba olw'okuba waliwo mpozi nga alina ye kyabalooba ng'omuntu anyway byebyo naye kale ekituufu kyeki bingi audio gye nawuddeko ey'omukazi naye betugenda biddamu naye nze kyendowooza omanyi abantu bwe bati bwe bavaayo kibasinga okutukolera kuyamba ffe abatannagenda gye bakola ki gye bali kati wakati mu lessons ze tubayigamu ate nabo basobola okufunira okubeerwa nti bw'oli wanyumya sitoole n'empulira nga njagadde oba nembaako kyenyiyigamu ate nsobola omuyamba naye nze ekikuyiga kyensinga okulaba naddala mu bantu abo babaddeko ab'amaanyi
bantu kurealizinga ddi omukisa gwabwe gujjidde na biki bye bakoze mu kaseera ng'omukisa gwabwe weeguli. Kintu ekyo kikulu. Omukisa gyeguli ate buli muntu alina omukisa gwe naye ate munnange we gugenda oyinza okugunoonya ne butakola ki Nekutadde. so kakati eri buli muntu yenna ng'olina wooli sooka omanye kino kyekino kino kyekiseera kyange bino byebiro byange ojja tandika okunoonya ebiro byo nga byayita dda. Olutambula